بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini buyinza era nanyini busobozi nga tumutendereza n'amatenda amalungi era amajjuvu era agagamugwanidde. Tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala akkirize kaweefube waffe gwe tukola mu kumusinza. Tumuwanjagira akkirize kaweefube waffe gwe tukola mu kumusinza. Tumuwanjagira atutaasa omubi sitaani okutubuzaabuza okutujja ku mulamwa kyogwo omulamwa ogw'okumwawula n'okumusinza mu bwomu bwe. Tuzizaako okusabira ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma nga kyakusaasira eri ebitonde byonna nga bw'atugamba mu Qur'an, wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti teyamutuma okujjako yamutuma nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, bw'abanga omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yajja nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, lwaki tugayaalira okuba nga tumugoberera n'okukwata era nga tukolera ku ebyo byatuyigiriza? Allah subhanahu wa ta'ala akiwaddeko obujulizi nti yamutuma nga kyakusaasira. Amakulu yajja n'ekkubo, ng'ekkubo eryo anaaligoberera agenda kubanga afuna okusaasirwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ajja kufuna okusaasirwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera dda mu Qur'an nti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bagambe bwe mubanga ddala ddala mwagala Allah subhanahu wa ta'ala, bwe mubanga ddala ddala mukelaiminga okuba nti mwagala Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, mungoberere. Ani? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe munaamugoberera kiki mujja okufuna? Yuhibbukumullah, ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaagala. Tajja kukoma ku kubaagala kwokka, wa yaghfir lakum dhunubakum, ajja basonyiwa n'ebibi byammwe. Ani atayagala kusonyiyibwa bibi bye? Ani atayagala kwagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala? The answer is tewali. Buli omu yandiyagadde okubeera nga ayagalwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu yandiyagadde okubeera nga asonyiyibwa ebibi bye. Allah subhanahu wa ta'ala kuwadde solution. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti bw'obanga ddala ddala oyagala Allah subhanahu wa ta'ala, then goberera omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'ona omugoberera Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwagala era ajja kusonyiwa n'ebibi byo. Surat Ali Imran. N'olwekyo baddu ba Allah, omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'obulungamu, eyajja n'ekitabo ekitagenda kukyusibwamu wadde ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakyeyama, tekigenda kukyuka ne bw'olikola otya, kyamala dde okufuluma. Eyo aya mweri mu Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ffe twassa ekyokujjukira ekyo, ffe twassa Qur'ani eyo era ffe tugenda okugikuuma, tosobola kugikyusamu wadde harufu n'emu. Omubaka obulungamu obwo yajja nabwo tetusaanidde kubugayaalira wadde obbuku b'amabega, kuba lyekkubo lyokka mwe tugenda okuyitira okufuna okwesiima kuno ku nsi, mu kabuli zaffe ne ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'okulaba
la ilaha illa Allah, ekigambo kya la ilaha illa Allah, maanaha, amakulu gaakyo, shurutuha, obukwakulizo bwakyo, nawaqidhuha, ebikyonoona ne bikimenyaamenya, wa fadhuluha, n'obukulu bw'ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah. Mu misomo gyaffe ebiri egyakulembera twalaba ennyanjula y'omuwandiisi w'ekitabo kyaffe kye tusomamu ekyawandiikibwa mukadde waffe Fadilatu Sheikh Abi Abdillah Muhammad ibn Said Raslani hafidhahullah. Nga bwe nabagamba nti ekitabo kino yakiwandiika naye ng'azimbidde nnyo ku bigambo bya mukadde waffe Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab eyazza eddiini eno obupya mu ddungu lya Buwarabu. Ekitabo kino kwe yabeesinga ebigambo bye bisinga obungi, era mu maaso eyo munda eyo tujja kusangayo ebifo yagenda mujuliza biidhinillah. Kati olwaliro tuyingira mu kitabo kyennyini biidhinillah oluvannyuma lw'okulaba introduction y'omuwandiisi waffe. Kati Sheikh oluvannyuma lw'omukaddima nga bwe ngusomye yagamba nti amma ba'd, oluvannyuma lw'ebyo nno, fa awwalu ma yajibu ala al-ibadi, ekisookera ddala ekikakata ku baddu ba Allah, ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu, kwe kutegeera nonyikirira ddala ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda. Gwe ampuliriza nanga ayogera, ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda kye kintu ekisookera ddala kyoteekwa obuteekwa okumanya. Wa akhadha alaihim almithaqa bihi, Allah subhanahu wa ta'ala abaddu bano gwe nange yatukozesa endagaano, twamuwa obweyamo nga titunnaba kujja ku nsi. Ebyo byonna obujulizi tujja bulabayo maaso biidhinillah, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yatukozesa endagaano nga titunnaba kujja ku nsi. Wa akhadha alaihim almithaqa bihi, Allah subhanahu wa ta'ala yatukozesa endagaano ne tweyama okuba nti tujja kumusinza, tujja kumwawula mu bwomu bwe. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim, Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma ababaka lwa nsonga ki? Lwa nsonga ye yabatonza. Ababaka bano bajje basomesa abantu, ababaka bano bajje bajjukiza abantu ku ekyo ekyabatondesa, endagaano eri gye bakola ne Allah subhanahu wa ta'ala day one. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, yassa ku bantu bano ebitabo bye lwa nsonga eyo. Wa li ajlihi khuliqati dunya wal akhirah, ne ku lw'ensonga eyo yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda edduniya n'enkomerero. Wal jannatu wan nar, n'atonda n'ejjana, n'atonda n'omuliro. Edduniya yakoleramu mirimu kusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala, dalul amal, nyumba yakola. Wal akhirah, ate enkomerero darul hisab, nyumba ya kusasula oluvannyuma lw'emirimu gino gy'okoze ku nsi, gikuŋŋaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agitukuŋŋaanyiza n'agituterekera, tugenda gisangayo yawmal qiyama. Wa bihi haqqatil haqqa wa waqa'atil waqi'a, era ensonga eyo ekyatutondesa yensonga lwaki olunaku lw'enkomerero lugenda kuyimirirawo. The reality is waiting for us, yensonga lwaki olunaku lw'enkomerero lugenda kuyimirirawo. Wa fi sha'nihi tunsabul mawazinu, era yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ebipimo, minzaani. Emirimu gyaffe gye tukola wano ku nsi gigenda kupimibwa ku minzaani ku lunaku lw'ensonga, awatali kulyaza amaanya, nga gwe wennyini toyina kyekwaso, nga toyina kyeweekwasa wadde akatono bwe kati. Ebitabo bigenda kubanga biyitiŋŋana mu kaseera ako akazibu, ku lunaku olwo bigenda okupimibwa ku minzaani. Wa fiihi takunu shakawatu wa saada, ekigambo ekyo kyekyawula obukafiri n'obukkiriza.
kyekyawula abakafiri n'abo abagenda okubeera mu kwesiima. Abakafiri abagenda okubeera mu muliro n'abakkiriza abagenda okubeera mu kwesiima amakulu abagenda okuyingira mu jjana. Wa ala hasabihi tukassamu al-anwar wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurih. Allahu akbar. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwatawa kitangaala, gwali batawadde kitangaala, there is no chance kufuna kitangaala ekyo. There is no chance kufuna kitangaala ekyo. Nolwekyo baddu ba Allah ab'ebitiibwa abalungi, awwalu ma yajibu ala al-ibadi, omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda, ekyetteeka kyateeka obuteeka okusooka okumanya ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu, kutegeera lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda. Ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatutondera n'atukozesa endagaano, n'atuterawo ebyo byonna bye tuzze tulaba lwa nsonga eyo yokka eyatutondesa ey'okumusinza. Yatutumira ababaka batujjukiza endagaano eyo gye twakola, n'atusiza ebitabo, n'atonda edduniya eno nga ye nnyumba ey'okujja okukoleramu emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzidde okututonda. N'atonda olunaku lw'enkomerero, ng'olunaku olwo lwe lunaku olw'okwanjula emirimu gino gye tukoze ku dduniya. Wal jannatu wan nar, n'atonda ejjana n'omuliro oluvannyuma lw'okwanjula emirimu gino ku lunaku lw'ensonga. Then abantu balina okusasulwa empeera zaabwe. Ewa Allah subhanahu wa ta'ala teriyo mpeera ndala. Eitha jjana n'obeera mu kwesiima emirembe n'emirembe, wa imma ila nar, ng'ogenda kuyingira muliro. Bw'obanga tiwalinamu katangaala wadde, then ogenda kusiraanira eyo abadan emirembe n'emirembe. Wabula oyo alibaamu n'akatangaala akatono bwe kati ak'obukkiriza, wadde nga yeevuluga mu mazambi, naye nga akatangaala kano ak'obukkiriza kakyamulimu, nga Allah subhanahu wa ta'ala teyamusonyiwa amazambi ago ge yeevulugamu, era agenda kutuusa ekiseera amunnyululeyo amuteeke mu luzzi olw'obulamu, era naye ayingire ejjana. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yatugamba nti abantu abo bali babookeddwako mu muliro, oluvannyuma ne bayingizibwa ejjana. Abantu b'omu jjana bagenda kubanga babayita ba jahannamiyuuna. Allahu akbar. Jahannamiyuuna. Panjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa okubanga tuyitibwa ba jahannamiyuuna. Obulamu obweyagaza kuno ku nsi, hayatu suada, buliriddawa, tosobola kubufuna illa fi firaaru ila Allah, kuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala. Otya ng'omusinza mu bwomu bwe n'omwanjagira okubanga akuwa ekitangaala, nga Sheikh bw'atugambye mu aya gy'aleese wano surati Nuur aya 40, wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurin. Oyenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'atawadde kitangaala, tosuubirayo enne opportunity ya kufuna kitangaala, tekigenda kusoboka. Tekigenda kusoboka ne bw'olikola otya. وقد أخبرنا الله تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته. Allah subhanahu wa ta'ala yakitutegeeza dda nti tewaliwo nsonga lwaki yatutonda okuggyako kumusinza. Aya tusiiba tugiddiŋŋana enkya n'eggulo. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala akikakasiza ddala mu aya eyo nti teyatonda majinni naffe abantu okuggyako lwa nsonga emu, kumusinza, ayi kumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Wal ibadatu, okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako, hiya ismun, linnya. Okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako kwekuluwa, hiya ismun jami'un, lyerinnya eribuna likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarallahu, mu ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era byasiima. Kyova abaseeka waffe Muhammad Quraish amaliriza nnyo ebigambo bye byabeera atusomesa
nti waffaka Allahu li jamii lima yuhibbuhu wa yardah. Abeera asaba Allah subhanahu wa ta'ala atutebese fenna, atutebese lima yuhibbuhu wa yardah, atutebese mwekyo kyennyini kyayagala era kyasiima. Eyo edduwa nkulu nnyo tuyinza okuba nga tugiyisaako amaaso, naye nkulu nnyo ekigenzeeko ewala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'agyanukula. N'olwekyo ibaada, okusinza, jjukira nti kyatutondeesa gwe nange n'amajinni g'otalaba. Ismun jami'un, linnya erigatta eribuna, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarullahu, eribuna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era byasiima. Buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala era kyasiima ebeera ibaada, kubeera kusinza. Min al aqwal wal a'mali, kibeere bigambo obanga kikolwa. Ebigambo bino bye twogera kubeera kusinza, ebbanga lye bimalanga bigambo birungi Allah subhanahu wa ta'ala abyagala era abisiima. Bibeere bikolwa. Tulina ibaada, tulina emirimu gye tukola nga bigambo, ate tulina emirimu gye tukola nga bikolwa. Al-zahira wal batina, nga ebigambo ebyo oba ebikolwa ebyo ebyeyolefu ebyokungulu byokola buli omu n'abiraba, oba ebyomunda ebyekwesa ebitalabika, ekyo kye kiyitibwa ibaada. Era y'ensonga lwaki nze naawe twatondebwa. Eyo y'ensonga lwaki twatondebwa gwe nange. Wa asulul ibaada wa qiwamuha, ekikolo ky'okusinza, wa qiwamuha alladhi la qiwama laha bidunihi, ekikolo ky'okusinza n'okuyimirirawo kwakyo nga tekisobola kuyimirirawo okujjako ng'ensonga eno etuukiriziddwa. Huwa tawhidu, kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ursilta bihi, alladhi ursilat bihi ar-rusulu. Tawhidi, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala nga y'ensonga yatumisa ababaka okujja okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okukowoola abantu okumwawula. Wa unzilat bihi al-kutubu, era y'ensonga eyassisa ebitabo. Wa min ajlihi umira bil jihadi, era n'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala y'ensonga lwaki yatulagira okubanga tulwana mu kkubo lye. Lwaki atulagira okulwana mu kkubo lye? Kulwanirira kigambo kino kibeere nga kiyimirirawo. Kalimatu tawhidi hiya al-ulya wa kalimatu al-kufru hiya as-sufra. Ekigambo kya tawhidi kibeere waggulu, ekigambo ky'obukafiri kibeere wansi. Hadisi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, hadisi eyo nkulu nnyo. Nabbi sasama yagamba nti umirtu an uqatila an-nasa, nalagirwa okubanga nnwanyisa abantu, hatta yashhadu, mpaka lwe banaawa obujulizi, an la ilaha illa Allah, nti teri yasinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammada rasulullah, era nga bakakasizza nti Muhammadi mubaka wa Allah. Wa yuqimu as-salah, ne bayimirizaawo es-salah. Wa yu'tu zaka, ne batoola ne zaka. Ebyo nno banaabikola, fa idha fa'alu dhalika, ebyo nno bwe banaabikola, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islami. Oya Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti yalagirwa, ani amulagira? Allah subhanahu wa ta'ala, ani uqatila an-nasa, okulwanyisiza ddala abantu, hatta yashhadu, wa fi riwaya hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Faman qala la ilaha illa Allah, oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah, fakad asama minni malahu
wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Nabbi sasa magamba nti bebana agamba nti la ilaha illa Allah ne bakiteeka mu nkola kitegeeza ba protectinze emmali yaabwe n'omusaayi gwabwe, ebisigadde okubalibwa kwabwe kuli eri omulezi waabwe kasita bamala okumwawula. N'olwekyo Sheikh agambye wano wa min ajrihi umira bil jihadi, olw'ensonga eyo okuyimirizaawo okusinza kuno okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki yalagira okulwana jihadi kuyimirizibwewo. Wal ajrihi khulikati dunya wal akhirah wal jannatu wan nar. Wa min ajrihi khulikati dunya wal akhirah wal janna wan nar. Ensonga eno y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwawula mu bwomu bwe yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda edduniya eno tujje tukoleremu emirimu, n'atonda akhira tugende twanjula emirimu gyaffe, n'atonda ejjana n'omuliro tubeere nga tusasulwa emirimu gino gye twanjudde ku lunaku lw'ensonga. Yenna yakola ebyo ebimuyingiza ejjana, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyingiza ejjana. Oyo yakola ebyo ebimugwanidde okubanga bimuyingiza omuliro, era agenda kubanga ayingira muliro awatali kulyaza amaanya. Iyadhan billah, tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaase okubanga tuyingira omuliro. N'olwekyo baddu ba Allah, ensonga yakutonza nange yantonza kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Wal jami'u lahu kalimatun khafifatul lafdhi, ekigambo kino okutwalira awamu ebyo byonna bye tuzze tunnyonnyola ebyakutondesa, era ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebyo byonna bye tulabye, ensonga lwaki yatuma ababaka, ensonga lwaki yassa ebitabo, ensonga lwaki yatukozesa endagaano olubereberye, ensonga lwaki yatonda edduniya eno, ensonga lwaki yatonda akhira, ensonga lwaki yatonda ejjana n'omuliro, ensonga lwaki yatulagira okulwana mu kkubo lye. Ebyo byonna bikuŋŋaanira mu kigambo, ng'ekigambo ekyo kyangu nnyo okukyatula. Wano mu kukyatula olabanga ekigambo ekitono ennyo, ekiwewufu okuyita ku lulimi lwo, naye wasi'atul ma'ana, nga kiina amakulu agaagaziwa. Jalilatul qadr, kiina amakulu agaagaziwa g'otasobola na kunnyonnyola gamalayo. Ekigambo kizitowo kamala. Wahiya la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo kyekigambo kya la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo kyekyatondesa ggwe nange, y'endagaano gye twakola ne Allah subhanahu wa ta'ala day one, nga titunnaba kujjana mu mbuto z'abamaama baffe. Emyoyo gyaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze ogitonda n'abaako waagiteeka, yatukozesa endagaano ne tukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Qur'ani n'agamba, kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, idha akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti jukira Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajja abavunuza bagamba ku mugongo gwa Adamu, oba kwaba abava ku mugongo gwa Adamu, nga ku migongo gyabwe n'ayoola emyoyo gy'abantu n'abajjukiza, wa ashhadahum ala anfusihim, abantu bano ne beewaako obujulizi. Gwe nange mwetuli mu abo abeewaako obujulizi. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti alastu birabbikum, sinze mulezi wammwe amakulu, sinze mbatonze? Qaalu bala, baddamu oba twaddamu ne tugamba nti bala shahidna, kituufu tukiwaako obujulizi, gwe mulezi waffe era gwe mutonzi waffe. Ekyo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakikola? Antaqulu yawma alqiyamati
inna kunna an hadha ghafirin. Tuleme okutuuka ku lunaku lw'ensonga nga tulina kye twekwasa nti ekyo ffe tetwakimanyaako, nga Allah subhanahu wa ta'ala atugirayo obujulizi ng'atulaga mwewaako mmwe mwennyini obujulizi. Bala shahidna, kuba yabuuza nti alastu birabbikum, sinze mulezi wammwe? Nitumuddamu nti bala shahidna, kituufu tukakasa tukiwaako obujulizi gwe mulezi waffe. Kati n'atusindika ku nsi tujje tulafuubane, n'atusindika ku nsi tujje tulafuubane, tukole ebyo tuteekwa okukola okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ffe abantu n'amajjini kumusinza, n'atonda ebyo byonna kutusobozesa kuyimirizaawo ensonga ey'ennene eyatutondesa. Kigambo la ilaha illa Allah kiweewufu nnyo ku lulimi, naye kirina amakulu mayitirivu obugazi, kirina amakulu amayitirivu obugazi. Tosobola kukinnyonnyola n'okimalayo amakulu agakirimu n'obuzito bwakyo. Ekigambo la ilaha illa Allah kigambo kimpi, naye kirina amakulu magazi. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala akiwa oyo gw'aba ayagadde ne kitebenkera mu kifuba kye, si buli omuntu asobola okukyogera ne kitebenkera mu kifuba. Bangi nnyo abandi agadde okukyogera ne kigaana, bangi nnyo abakyogera olw'okuba yazaalibwa mu famire nga yasanga bakyogera naye n'akyogera naye ne kitatebenkera mu kifuba, nga wano ku lulimi akyogera naye nga mu kifuba tekiriimu. Kyova olaba nti nno ayimirira ku musaalo n'asaala, ate n'agenda eka empewo z'abajjajja zimufuuweko. Kitegeeza nti ekigambo kino teyakitegeera, kitegeeza nti ekigambo kino teyakitegeera bukulu bwakyo, wabula yasanga bakadde be bakyogera naye n'akyogera, yasanga bakyogera naye n'akyogera. Kyova olaba nti nno alemera ku bintu ebikyamu ebiba bimugambiddwa nti ebyo bikyamu, ng'agamba nti leka naawe bino twasanga bakadde baffe babikola, muve kuwabya ennyimbe ntitwale eri naawe. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u, Allahu akbar, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Bono bagamba nti mugoberere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa, leka genda mu nnyimbe, leka genda kweraguza, goberera Qur'ani ekumala n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajja kugamba bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, ffe tujja kugoberera ebyo twasanga bakadde baffe bakola. Oyagala kungamba nti sha bakadde baffe bonna baayabyanga nnyimbe bonna baali bakyamu? Wulira Allah subhanahu wa ta'ala bw'addamu, awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Wadde nga bakadde bammwe abo tebalina kye baategeera naye kimu, era nga tebalina na buluŋŋamu. Mwaya endala n'agamba nti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana. Bono bagamba nti abaye mujje mugoberere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa. Qalu bagenda kuddamu nti bal nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana, ffe tujja kugoberera ebyo twasanga bakadde baffe bakola. Allah subhanahu wa ta'ala mweno aya agamba nti awalaw kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabi as-sa'ir. Wadde nga bakadde bammwe abo sitaani yali ebakoola kubatwala eri omuliro ogutuntumuka. Ezo embeera ze tuwangaaliramu. Omuntu abeera awo ng'asaala, asiiba, sinakindi ne zakaati ola, naye ng'agenda n'akuba akalevu ku ttaka n'avunnamira kabaka, agenda n'ayabya olumbe n'alusiramula n'aluyita edduwa. Muleme kuyitiriza mu ddiini, bwe batyo batugamba, muleme kuyitiriza mu ddiini. Mu buli kaseera mubeerawo ng'abantu mubatiisa. Allah mumuyita kanga baana. Allahu akbar.
Allah subhanahu wa ta'ala titumuyita kanga baana, era Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini kussa bigambo bino bye tusoma ng'abissa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abenga abitutuusaako. Mulekyo baddu ba Allah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ekigambo kya la ilaha illallah kyangu ku lulimi mu njatula, naye kigazi nnyo mu makulu. Biidhinillah tugenda kukoma wano nga we tugenda okutandikira ku mulundi ogujja, tulabe engeri sheekhe gye yatandika okutematema ekigambo kino, kuba ekigambo kya la ilaha illallah kalimatu shahada kikigambo kyogera nekikuyingiza mu busiraamu. Kalimatul ikhlas, kalimatu taqwa. Biidhinillah tugenda kukomaawo nga we tujja okutandikira ku mulundi ogujja inshallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu abo abajja okunyweza ekigambo kya la ilaha illallah ku nnimi zaffe ne mu bifuba byaffe, tusobole okutuuka mu maaso ge nga atusiimye, abe nga atuyingiza ejjana, tubeere nga twesiima, tubeere nga tulaba ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ababaka abalala bonna abasigadde, tube nga tulaba ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama, Abubakari, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali n'abalala bonna radiyallahu anhum. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. وفق الله لجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.